Bobi Wine abire n'abantu bato ekyo tikisobola kumma Bobi Wine akabo in fact kyongera kumukolera akabo kubanga abantu bokubatiya gasi n'amasasi obwongera obunyivu n'okwagala Kyagulanyi tosobola kuba kubatiya gazi n'amasasi n'ogamba tubagenda kwagala gu Mr. Museveni tikiriwo n'akato abalo si abikola ekyo kyamutawaana tulina kubanga eyo ebiseera ebisinga bwobeera omusajja waka abaana ne bafuuka ababbi bonna gwolowooza ate nobwe bafuuka ababbi bonna gwe n'osirika n'obeera ng'obawolereza buwolereza bumanya nti gwobapangira babeere n'abantu kyovulwa tosobola kugamba nti President Museveni corruption iri mu ggwanga atagimanyi abitegeera tosobola kugamba nti ekibataka kiri mu ggwanga atakimanyi buli kimu akimanyi naye ebintu byamusinga amaanyi n'abivaako ebimu nga ng'obubbi obulifumbekedde mu gavumenti bwebuta in fact obubbi obuli mu gavumenti buli ng'omusaayi gwe banziramu omusaayi nfa kati gavumenti bw'ogijjako obubbi eggwawo Bobi Wine bamupanze kwa gasango nze sijita na misango nti abadde asikiriza abantu okubakwasa COVID-19 kurari izi zino zabadde akoba Lusi waliwo ebintu ebyendowooza muningama nti naye ono musajja nawagira waki oluusawo ntuukawo nenejusa n'obudde bwange bwe namara nga mpagira regime nga bakwata Bobi Wine okumujja eruuka okumuteeka enarufenya in fact narufenya eyo mugimanye kumpi yebadde torture center mu ggwanga nibalimba abantu nti bagigarawo ffe nitubagamba nti baleke kubalimba okugarawo ekifo tikitegeeza nti ogaddewo okutokyalinga abannayuganda ekifo si kyekitokyalinga omuntu abantu abali mu rugimu be batokyalinga abantu abo bakyaliwo era nakati gyebali gyebatute Bobi Wine wabula ekyembadde mbagamba nga batwala Bobi Wine enarufenya waliwo abantu abali mu gavumenti eno abatakyawagira President Museveni abamuteeka mu shiiti buli kaseera oba mu butamanya oba nga bakimanyi President Museveni yabadde Moroto nga batwala Bobi Wine okukungaanya abantu ntanabasiiga corona laale kasooka President Museveni mu kalulu kano ngabeerawo tanafuna laale eyabadde mu Moroto gye yafunye nga Bobi bamaze omuteeka olaba President engeri gye bamukubamu kati ababadde bakungaanya abantu ne bakungaanyiza President Museveni wandisanga nga bali muli nga bagala kulaga ensi nti Bobi Wine okusiba waki nekitegedde abantu yuzi President Museveni ze mukulaba okwange kumpi buli muntu amulwanyisa naye n'atakimanya kumpi buli muntu amukoye naye takitegeera ngo okwata Bobi Wine omutwala narufenya okukungaanya abantu oli Moroto na mungi w'abantu bamukungaanyiza ukitegedde ng'ensi yonna eraba in fact Joe waliwo minisita omu yabadde mu studio ng'alina abantu abalala nga boogera ku bintu byetwogerako bwe bagenze mu break moderator oyo mumanyi mukwano gwange n'amukubidde essimu ne mugamba nti debate okugiteekamu amakulu mangi gamba producer wo kubanga n'akitegedde nti balina asaka amawulire atambula ne president ne mugamba nti gamba producer wo akuwe byabadde Moroto oteekeyo background yanzikiriza era n'abiteekako minisita bwe yabitunulidde yatunudde butunuzi n'okunanaagira kwa mulemu oraba so Bobi Wine okumusiba narufenya just okukanga abantu n'okutiisatiisa abantu ekirala kambabulire Bobi Wine ono
bagenda kusala amagezi gonna aleme abantu abamukunganirako babadispasinga omukolo bw'okwanga President Museveni abaza kino President Museveni muri arowoozamu nti bwe nabba akalulu ono omwana ng'alina huge rallies zino abantu abamukunganirako bajja kulowooza nti akalulu n'akajeewa kakati ekyo basazeewo kati buli wanaagenda wonna bajja kusala amagezi agasinga abantu abadispasinga Bobi Wine abire n'abantu batono ekyo tikisobola kumma Bobi Wine akalulu in fact kyongera kumukolera akalulu kubanga abantu b'okubatiya gaasi n'amasasi obwongera obunyiivu n'okwagala Kyagulanyi tosobola kuba kubatiya gaasi n'amasasi n'ogamba tibagenda kwagala gu Mr. Museveni tikiriiwo n'akatono oba Olusi abikola ekyo kyamutawaana tulina kubanga eyo ebiseera ebisinga bw'obeera omusajja waka abaana ne bafuuka ababbi bonna gwolowooza ate nobwe bafuuka ababbi bonna gwe n'osirika n'obeera ng'obawolereza buwolereza bamanya bumanya nti gwobapangira babeere n'abantu kyova olaba tosobola kugamba nti President Museveni corruption iri mu ggwanga tagimanyi abitegeera tosobola kugamba nti ekibattaka kiri mu ggwanga takimanyi buli kimu akimanyi naye ebintu byamusinga amaanyi n'abivaako ebimu nga ti ng'obubbi obulifumbekedde mu gavumenti bwebuta in fact obubbi obuli mu gavumenti buli ng'omusaayi gwe banziramu omusaayi nfa kati gavumenti bw'ogijjako obubbi eggwawo yayimirizaako mu bubbe ekimu ekitambuza gavumenti eno bubbi bw'ogijjako obubbi egwa okitegedde so ebyo nje tosobola kungamba nti ebyo byonna nti tabimanyi obeera pulezidenti wa nabaki olina kye tuyita coercive forces olina intelligence buli kimu okirina n'ogamba nti bino ebigenda mu maaso tobimanyi so Bobi Wine ekirungi bamuwadde bill miliyoni emu naye nga si ya cash kati nze kyemanyi Bobi Wine agenda kutandikira we yakoma Bobi Wine agenda kutandikira we yakoma wabula nze ndabamu okubonaabona okusinga kuno mu biseera by'omu maaso nga na kampini tizinagwako kubanga Bobi Wine abantu basobola kulema kasitagamba nti nzija gindi abasirikale ndowooza basasi mubeere n'amaanyi but how many will you kill? How many will you tear gas? Ekyo kyo mukyetegekere ekyemanyi simanyi electoral commission n'obwe sikyogerako kubanga kantuntu ka Mr. Museveni k'okuyitamu kumurangirira Can you imagine na electoral commission yamaze agamba nti tukitegeddeko nti candidate akwatibwa nibeesirikirawo oraba nti they are enjoying it tibeefiirayo in fact mu Uganda tituli compete tulina electoral commission tulina kantuntu ka institution President Museveni akayitamu okulimba abantu nti waliwo akakiiko k'ebyokulonda kumbi kantuke ak'okuyitamu nga bamulayiza ekisembayo kwekyo Bobi Wine yabadde alina kubeera mu Buganda Mpigi Masaka nasiimye General Muntu ne General Tumukunde bo bayimiriza kampini zizaabwe lwa kukwatibwa kwa Bobi Wine ne Amuriat ne Amuriat bamukute ekyamuriat nja kukyogera tedda ne kye bamukwatidde nja kukyabawulira kubanga eno gavumenti etya okukwata omuntu omu Bobi Wine yeka ne bamuwerekezako omuntu omulala kitambule ky'abantu ababiri yes kubanga oli naye enva ndiibwa Amuriat yes enva ndiibwa omuntu abasireteninga by'omu ye Bobi Wine wabula ekyo neewuunyeza kintu ekiyitibwa opposition mu Uganda n'okusingira ddala FDC kubanga yeekulembera oludda lwa opposition ebyo bintu byonna ebize nga bibeerawo
where is the leader of opposition? Ali luddawo ye Bobi Wine anti kyenkugamba oluda official oludda lwa opposition lukulemberwa FDC omukyalo oyo Winnie ono nerinnya sirimanyi ono gwe bateekako yasikira Winnie naye nga muri n'oludda lwa opposition lufaanagana bwe ruti enwanga tubadde tulina opposition efaanagana eti oyo mukyala oba bamujjawa naye naabe nti leader wa opposition. Yes, Kyagulanyi n'obwo abeera presidential candidate naye ate akyali mubaka wa parliament leader wa opposition oyo yakuvunaanibwa omuvunaanibwako kubanga naye ali ku ludda oluvuganya wali badde ogenda nawe n'omulwanirira. Ekyokubiri, top leadership ya FDC ekiri mu mitwe gyabwe kindemye. General Mugisha Muntu, General Tumukunde nawuliddeko oba n'omukyala Kalendo banaki naye n'obwesi boogerako nabo basuspendinze kampeni zaabwe lwakukwatibwa kwa bantu babiri Bobi Wine ne Amuriat. Ekyewuunyisa kino n'okusesa kisesa. Amuriat bwe baamukuta olunaku olumu ne bamutta yatandikiddeko kampeni ze kamba kubire mu ngalo aba FDC ne banne abanyolerwa naye nga bakyasuspendinze okukwatibwako ye yatandikiddewo. That's the opposition I've been telling you about. Kyova abamu twewuunya nti opposition gye tubadde tulina yanabakyema. Abantu abamu n'emikwano gyange aba FDC alusi tebantegeera ate nga abangi mikwano gyange bwe njogera ku kintu kino nti oluusi eno ggwanga tumaze ebiseera bingi nga tulina fake opposition. Kino sigenda kukirumamu tubadde tulina kikulaga nti tubadde tulina fake opposition all along. Amuriat lazima abantu abamu presidential candidates abamu biyimiriza kampeni zaabwe lwakukwatibwako naye gwe bwe bakutadde n'ogenda street mu kampeni nga munakyali mukomera. So ekyo kiraga ekifaananyi kibi, kiraga opposition eri divided, eri mefutwa, obukyayi n'obutaagaliza naye okusingira ddala ne logic ruyale ng'olaba logic ya Amuriat gy'alina ng'omuntu ng'olaba abulamu. So ebintu ebimu ebitwagaza Kyagulanyi twasooka kulaba nga ali fit okubeera yakulembera oludda oluvuganya gavumenti eno ng'ebintu byo byonna obeera biri straight forward. Nazukusa ekyokunyoonya ba MPs ekyo teyali akifaako kubanga eno gavumenti ekisinga okutubonyabonya parliament n'omulaba nga arafuba n'okunyoonya ba MPs abawerako mu parliament n'akwata ku peesa eriryawo liri virgin nga tirikwatibwako eri abavubuka ng'olaba lazima ono asanidde abeere leader wa opposition. Weewaawo ffe kyetumwagaza kati twagala tuuke no mu ntebe Bobi Wine. Yes, kyetumwagaza. So abantu ba FDC muri mukwano gyange naye mwakoze tukita political branda etali bikanganako mwogere ne Amuriat wamwe bwana it's too late kubanga Bobi Wine afurumye awo abantu bonna nga bawakanye efuga bi mu Uganda bategedde opposition gye tubadde tulinayo nti ebadde ffe. Okay, tweyanziza bana Flashlight channel. Ekituufu kiribe kinti Bobi Wine bamutadde ku court bail yakakadde ka sente naye mbakuutira musigale wamu naffe ku mukutu gwaffe The Flashlight channel Uganda. Tubaagala nnyo era mugenda tusonyiwamuko ebitatambudde obulungi mu broadcasting yaffe.